Leta microphone leta. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogambo otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo o subscribinge o likinge ateera o sharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga woba okoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083. ojja kubanga osobola okubanga otufuna, tujja kubanga tukulangira bizinesi yo, osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Leta microphone leta.
Gutusibwa bayigise enkuli y'omugenzi Jacqueline nassibwa nga tambulambuula. Kwaya tubadde tusaba luyimba oluyimba lusatu nkaaga wange Yesu musumba wange ulicho Fenge kanisa tunoleddwa nnyo nnyini ddala okuwulira amawulire amabi gano aga Jacqueline okutuuka ku maaso. Naye twezzaamu amaanyi ne Zabbuli eya 34 olw'e18 nti Mukama ali kumpi n'abo abalina omutima ogumenyese era awonya abalina omwoyo oguboneredde. Newankubadde nga tukaaba ng'essubi lituweddemu, naye abaagalwa Mukama ali kumpi naffe ate nga ali wano. Yatugamba mu Yokaana 11:25 n'atugamba ab'emikwano nti nze kuzuukira n'obulamu, afa bw'afaira mu nze asigala mulamu. Tulabanga Jacqueline awummudde, naye Yesu Kristo bwe yagamba nti ekuzuukira n'obulamu, akkiriza ye newankubadde ng'afudde aliba mulamu, era na buli mulamu yenna akkiriza Yesu Kristo talifa emirembe n'emirembe. Mukama yeebazibwe nnyo. Ab'emikwano newankubadde nga biseera bya nnaku tulina okwebaza Katonda. Yamanya nti bino bigenda kubeerawo. Bwe tugamba nti Mukama yeebazibwe, ffenna nga tuddamu nti ye akole atya? Yeebazibwe. Kale katusabe. Katusabe. Katonda ayiza byonna gye tuli, tukwebaza nnyo akaseera kano ke wateekateeka, era tukwebaza n'olw'abantu abangi Mukama b'otambuza okuva mu bitundu eby'enjawulo okujja okubeerawo, era ng'abajulirwa abajuliza ab'oku nsi nga omubiri gwa mukadde waffe Jacqueline Nasimbwa nga gutuuse mu Mukanisa. Ffe Mukama tukwebaza bwebaza, naye jangu otuule muntu y'emitima gyaffe ng'ojjawo oluyoogaano lwonna. Mukama omwoyo omutukuvu atuule masiikati gaffe, tulungamizibwe ggwe Ayi Katonda na byonna ebigenda okukolebwa. Buli omu Mukama omulage ekisa n'amaanyi, ate ayongere okujjukira ebiro byonna nti obudde obw'ekiro n'obw'emisana osigala oli w'amaanyi era osigala oli wa kitiibwa. Erinnya ligulumizibwe yatenderezebwe mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Kale katubasabe tutuuleko ab'emikwano kateekateeka ekifaananyi okugenda wandikibwa. Tusabe ekifaananyi kino. Mukama yeebazibwe. Amina.
wamu nti byonna birungi. Amiina. Ekiseera kino Mukama yakigera kigenda beerawo. Fenga abantu fe abeekanga olw'ensonga tuba tetukimanyi nti kituukawo mu kiseera kino. Mukama yeebazibwe. Naye Katonda yatonda nze naawe amanyi obudde bwaffe ffenna. Gamba akugiranye naawe olulo lujja. Amiina. Kyetubateesamu amaanyi n'ebyawandiikibwa. Kati nno katweteeketeeke nga tuwulira ebyawandiikibwa. Kasooke tuwulire ebbaluwa egenda okusomerwa ate faayo nnyo ku bigambo ebirimu. Kubanga buli kigambo kyonna ekya sizoni ng'eno bweri kibeera kyakutuusaamu maanyi. Mukama yeebazibwe nnyo.